Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. What is your plan, sir, madam, honorable, right honorable, excellency? What is your plan, excellency? How do you plan to defend us against this man who is looking at us in space? Katonda jari. The Africans have got a very good answer. Katonda jari. Rubanga tiye. Really? But you are a leader. You're supposed to get a solution for us. But can Uganda, as Uganda, have a space program to go to the space and see you Americans, what are you doing here? Can Uganda do it? We can't have a space program. Yes, we are going to have a small satellite with our Russian friend, but the space satellite will be near here. But it will help us to do small things, to look at small things near us. We are going to have that small satellite. It is not the other satellite. It's not in outer space where these people can base their systems to look at us and do damage to us when we cannot reach them. So that's why we say, we, the NRM, all these years, we said no. For us, economic integration is not enough for East Africa. It must be political, economic integration, but also political integration. Because with the political integration, then you have one army. You have one army. You have one defense system. East Africa can plan now. We can go to, because the Indians have gone there to ask the Americans what they are doing there. What are you doing? This is our heritage. It's ours, all of us. The Russians have gone there. The Chinese have gone there. The only ones who are here are the black youth. What did they call the Africans? Negroes or what? What did they call them? They are the only ones who are here. In fact, all the other races have gone except the Africans. They are the ones who are really content on earth here. This is very risky. This is criminal. This is criminal. To say that we are leaders and we don't see this and we are just here, Excellency, President, Madame, Excellence, Madame, Mademoiselle. In the African Union, you go there, you see, we are keeping the Africans for slaughter in the future. Oyagadde okutambula ng'oyagala kugenda mu nsi ez'ebweru ng'ovaano mu ggwanga Uganda akozesa kampuni ya Juba Royal Travel balina ddiiru z'ennyonyi ezisinga okubeereza wansi. Kampuni eno ekuteekerateekera ebitambuliiso ebikuyamba okutambula mu nsi eno n'okugenda mu ndala. Abaagala okukola South Sudan nga muli mu Uganda bajja kufunira work permit. Abaagala okukola mu Uganda nga muli South Sudan namwe bajja bafunira work permit. Owe South Sudan ojja basanga Crown Hotel opposite reception. Ate wa Uganda ojja kubasanga ku Park Royal Building opposite Senana Supermarket. Working visas, air tickets, work permits, air tickets, bakuulira visas n'ebitambuliiso ebirala bingi nnyo. Sijja kubanga mbalwisa katugende tukole programu yaffe ey'olwaleero. Olwaleero nnyina ensonga nnyingi nnyo, kansooke muleke ababuuzeeko. Mujja kunzikiriza ne ssenyiga wange ndiko at a good distance obutamulwaza naye tusobole okubaweereza. Ssebo nsaba nate omulundi omulala abantu babuuzeeko n'atakedde nnyo ku mukutu nga leero lwasoose akutegeere. Nga bwe twolesiganyiza obwenyi nja kusooka okweyanjula gye muli nti nze Jakana nadduli mutabani w'olutabaalo. Era abasinga obungi ekibuuzo ekyo badde bakibuuza nti lwaki watwala tayito y'okweyita mutabani w'olutabaalo. Nkibategeeza mu bulambulukufu bwakyo nti ekigambo ekyo kiweebwa abo abaazaalibwa abaali mu nsiko abagulirawo abaalwana ku mulembe gwa 1996 naye oluvannyuma lwabwe okuba nti baali wabweru ne babazaala nga olutalo lumaze okuggwa gwe toba mutabani wa lutabaalo. Wabula bwe baazaalira mu nsiko oba ntegedde bulungi. Nze nzaalibwa mu May 19, 1985 lunaku lwa Sande saa 4:45 tikiti 45 olutalo lukwata 86 kiba kitegeeza nti olutalo lwali lukyavujja nembanga nazaalibwa kale oyo gwe bayita revolutionary son mazima. Era nakakoza mu 2016 bwe nalinza okuvuganya ku kifo ky'abavubuka mu Buganda ne banvuvuba aba NRM. Kale owekitiibwa omukyala yaliko mbuddo bunga finance minister finance wa NRM na Mayanja Rosemary
yampisiza ddala bubi nga yegasse ne ttiimu ye okuvuvuba akalulu kange ne mukasembayo namulabako era ne mukasembayo namulabako saawa 8 eyo nga bakabala bali awo emitima gyabwe tekitegeerekeka mazima kale ko bwe lyabajjula n'obuluvu ne babanga beerowolezaako okuba nti abo abajja mu revolution bo okusanga emirembe gye beeyagaliddemu weewuunye nga basanga ate basangibwa ba bibiina birala kubanga abo baabuukira buukizi NRM kaakati ng'era bw'olaba Mao n'abo bwe baali naye ate gye bugendeze bufundikira nga bw'olaba Museveni nti anoonyaamu babi oyo asobola okukola ekyo kyayagala nga interest erina kutambulira mu ngalo ze takyalina mbeera yonna gyayinza kuyisaawo ng'eri mu bantu bweru abo baayagala abawedde ku mpagala mazima bwe ziba pistons bulooka tuba tugisaze okuggwayo nga etuuse ku 10 nga tokyalina bw'ogigaziya kugyongerako okujjako ng'ojjuzaamu siriivu kakale mu mbeera y'emu n'abo pistons ziba zisaliddwa nga ziweddeyo nga n'ebikolwa byonna biweddeyo gye bali nga siriivu ne bw'onoomujjuzaamu tesobola kudda bupya ekole bukozi katono kale ye n'abanga baayagala obba tume byayagala nga takyalina kyakkola naye ne basangibwa oluusi nga n'emitima gyabwe gyazaalibwa mibi kaakati ekigambo ky'omutani w'olutabaalo ekyo bwe kyajjira kale mu mbeera emu oba endala nga revolutionary sun mbategeeza nti nzikiriza mu nkola ya federal system ate era nzikiriza mu kigambo kya unity in diversity amawanga amangi kuba mu buyungu erimu nga buli ggwanga lirina obuyinza bwalyo nabwekityo oluvannyuma lw'ekyo ndiwa individual merit nga sikulemesezza mawanga ddiini yadde omukwano oba nti okukyekubira wa interest y'enguzi waliwo okugamba nti si mukwano wabula n'enguzi okukola kitange yagamba nga ekigambo kino nti neddira bubbi akabbira onguzi ku manifesto ye bwekityo bwe kyabeeranga kale mu ebyo bizize biyigirizibwa naffe tuyonkese biyonke waliwo era ku komenti omu gwe nasanzeko naga nti omutani wa Nadduli byatugamba bya mirembe mikadde talina kyatugamba ndooza revolution yayo balina kyebaagala tutondebwawo Uganda empya endala ate within Uganda kale mu nkola y'emu nti byenjogera ebya federal system tebijja sobola kukola Bobi Wine ajja kumala kuwangula ate era ajja kuwangula togenda kufaana Bobi Wine natojja kubeera tetuyinza kwegomba kubeera muntu ate kye kyakutonderwa weegomba kubeera ekyo ekyakolaki ekyakutonderwa Bobi Wine ekkubo ly'eddala n'erya Jakana Somalia Nadduli ddala naawe ayogere ekkubo ly'oddala kye kyakulemeza gy'olina otafaana Bobi Wine n'oba supporter ng'era Bobi Wine kye namugambye nti is a supporter not yet a leader kale mu nkola y'emu nga Jakana Somalia Nadduli ndi mu kibiina kya NRM kyesitagenda kujjula okujjako okutunira principles zaakyo tuzitereeza tutya kubanga ekyannemeza gye ndi kwe kutunira ate principles z'ebibiina ebirala ebijja nga tebituwadde makulu lwaki weebiri ekyokubiri ng'emiramwa gyabyo tebisoma ggwanga yadde omuntu alituddemu kale nenga nti akansooke naagumidde we naagumidde nkole mu nkola egamba etya nti bwe ndiba nsenka okugenda ku mutalo omulala ndikola omutalo ogusoma Jakana Somalia Nadduli kyentegeeza kyeki ye declaration esobola okuwandiikibwa ng'ennyonnyola ekyo kyentegeeza era kyennyonnyola abasigalidde bekiremye okukola bannabyabufuzi ne bannabibiina bw'oba oli awo tulikyusa rhythm ey'eggwanga eppya kale mu nkola y'emu Jakana Somalia Nadduli ndi muyivu ekimala ate era mu ngeri y'emu sikulembesa buyivu wabula nkulembesa nnyo ekigambo ky'obutegeevu kale mu ebyo njagadde okukumanyisa nti ali mu maaso gammwe ebigambo byange biri subject to discussion whoever wants era ayagala okukakasa nti abyanukula nkukakasa bukakasa nti nkulindiridde naye ojjanga n'ekikakasa nti byogenda okwogera birinako obuufu bayitirivu gye muli nga mulinga ng'abagamba nti mulemedde gye muli kuba nti muli wala nedda kanka katambula buli wamu talina waatatuuka waali kale mu nkola eyo y'emu osobola okumwebuuzaako n'omukyalo nti njaga kujjawo bya Jakana Nadduli nina obujulizi obukakasa ku bino most especially mu Ssaako zonna field zonna sina we sigenda mateeka tojja kumbuzaabuza ensonga ya byabufuzi mu ggwanga Uganda ekwalira awamu nti ye ensonga ya buwangwa kiki nannono madiini kiki kyombuuza ku ebyo kyesituwaddeeko budde si mu kwewaana kwa bino naye saagala okwongere bukongezi kubanga oyagala interest yeeyitewo eryo eggwanga terikula okujjako tubeera mugaddi b'engali engaffe abaddugavu mu kwewayiza na kwerimba kale mu kyo nja kubagaliza emirembe gya Katonda emirungi nga bwe sitera kubeera mu testesi wa program nti host yatuwo ki kyetambulirako
guest n'oyanukulako ebikubuuziddwa kale ng'oli bwe yagambanga nti mazima ddala mulabirenga ku bikolwa byabwe biryawula ebyobutuukirivu n'ebitali bya butuukirivu olwaliro okukwawula kw'obutegeevu n'obutali butegeevu kyesinza ku bibuuzo bikuteereddwa mu maaso obyanukudde otya kale kitujja okusinziira nk'olubeerera okubategeeza nti nzija kuba birowoozo byange Jakana Nsonga ne Nadduli naawe olina eddembe okuwa ebyo mu kwanukula Katonda abankuumire okusinziira ku Jakana bw'ayanjudde mbategeezaako ti newankubadde ojja kujja oyogera omukutu guno gwazimbibwa ku mazima agatali magule so nange ojja kunkubira kasitambulira ng'oli wansa nnyo nkeerera ddala nenzija nenkima ebigambo ebizimba eggwanga bw'obeera eyo n'oŋŋamba ebitalina bujulizi sikwonoonerako mafuta gange so njagala oyo alimu ensa ate naddala oyo aŋŋamba nti byenjogera newankubadde byange naye ndi kino oba kino oba kino eri eggwanga nekyengoba kye kino so sireeta bigule nti ongulirire obweko gw'osiiga enziro ngaatyo bwe tutyo bwe tubadde tutambula ebiseera ebisinga situteekawo miramwa tuddamu ebyo ebyababa bawabiza ensonga ngaffe ab'omulembe guno tumanye eggwanga gye tulitwala ate nga situgenda divaamu kuba mwe twazaalibwa Jakana Sulaiman Nadduli olunaku olwaleero ali mu kujjanjabibwa neebaza nnyo mwenna abazzeemu akatambi mu ngeri y'okunnyonnyolwa mu nvuba n'emipiira gy'emmotoka gye yava kale nno ndowooza muzze mulaba wano ku mukutu gye yavudde ne improvement mbeebaza nnyo mwenna abawuliriza ne mugamba nti oyo yeewaffe yayogera ebyo bye tulowooza ebitali bikake naye at least abagambye nga mbajjukiza ti ku mukutu oguyitibwa Channel 56 kwagenda okubasasulira temusimba layini nti agenda kubawa ssente yabasuubiza obutabalyanga mu lukwe agenda kubawa emisomo egyo egigatta ku ggwanga egimuwonyesezza okutuuka nga wano waali nga n'omutwe gukyasobola okutuweereza naye ate kati nga guzeemu ne refreshment kuba refreshings ebitabo naye akanziremu ndaba oba obulwadde mbucekinga ebulinayo bwa affectinga nsobole okuzzaawo so tubasuubiza era bwe tunaaba akaseera katuuse tujja kubabuulira muyige musome era mujje ku Jakana Nadduli bw'alivaawo tuli mujjukirako ku ensonga ezo. President Museveni, Yoweri Kaguta Museveni, the retired general, yabadde mu lukuŋŋaana olwo ensonga emu kuzikutte eggwanga yabadde ayogera ku Russia. Gy'obadde mu bulwadde eyo njagala okutegeeza nti buli muntu ali katambi kano n'ebigambo by'ensoosa okuzannyaawo oba obirabye bye tugenda okusinziirako. Jakana Sulaiman Nadduli, President Museveni yagambye nti abaddugavu tuli wano tulina okulinnyako waggulu eyo tubuuze Abamerika bakola ki mu space. Mu kyo yabadde asomesa nti mu East Africa wano mu Uganda twetaaga regional political integration tusuke mu kwegatta nga East Africa. Naye nzijjukira bwe wali ombuulira olina ensonga ze wampa Abaganda ez'abagobya East African Community. Nzijjukira bulungi naye kati ndaba waatinkiza ne East African Community. Mu kyo neebuuza wano we tusinzidde nga tewannatereera kiki ekinnonoozesa biri ekyo nkyebuuzanga nze. Kati mu byo bye yabadde agezaako okutunuulira yatunuulidde ensonga n'agamba nti nno tuli awo tuwoza Katonda ali eyo waggulu ng'abalala bwe bagenda bajja kujja batukube. Mwazzeemu obubaka obuwaana Russia nga bweri ey'amaanyi olw'okuba omubaka wa Russia yabaddewo wano. Ekirala n'ayongera okukkaatiriza ensonga y'okugenda mu space nga tuyitidde mu bumu bwa East Africa. Nze ninga yalabyemu amakulu nti East Africa naffe bwe tufuna ekizungirizi ensonga tujja zikwatako. Museveni alabira wagazi. Njagala okutandika okukubuuza ku nsonga ezo nga mbitandikira wano. President Museveni yayogedde ku military integration newankubadde yakiyise political integration. Yasinze kukkaatiriza ejje okubeera eryaki eryawamu. Kantandikira awo njagala kusooka kutegeera ku East African Community olwo ndyoke ntegeere political integration newa military integration wetuyambira. Bannayuganda natensense okuba nti twolesiganyiza ogwanga ku nsonga eteereddwa mu maaso gange mu kukwako ebirowoozo byengenda okuva mu bwa Jakana Sulaiman Nadduli obwa namunigina naye nga principal ndi mugongo eyogera ggwanga na muntu alituddemu nti kyannaku mu ggwanga Uganda muno nti okuva twafuna obwetwaze bwaffe okuva mu mwaka 1962 bwe tuzize tutambula mu ggwanga lino
tubadde opposite ku bintu bibiri. Nti abayivu be tuzze tufuna mu ggwanga lino nga batudde ku ntebe y'obwa president. Ate tusanze ekizibu kinene nti bakoze kyennyume nnyo mu kuyiwayo kw'eggwanga okusinga abo abatufuze ng'ate si bayivu. Naye ate ng'omukisa gwabo wakati w'ebibiri gukwewuunyisa. Nti abayivu bonna tetubaddeemu alina mukisa gwa bukulembeze. Wabula ate bakulembezesa mu bukulembeze bwabwe buyivu so si butegeevu. Naye ate abazze nga si basomi bagezezzaako kye basobodde mu kufaayo kw'eggwanga lino okusobola okuyimirirawo mu kulitunuulira bute buteekeddwa okutambula n'okulirowooleza okusinga ku bayivu. Nabwe kityo nti obuyivu butuyiyeeyo nnyo mu ntambula y'eggwanga okuva mu mwaka 1962 up to 2022 nga ne His Excellency President mwe mutwalidde. Kale bw'ojja otunuulira abateekeddwa okuba nga bafuga eggwanga lino naawe question mark ogiteekawo. Tunoonye ntegeera, tunoonye buyivu. Kubanga ye kennyini president bw'abadde akinnyonnyola nga tonnatwala mu East African integration ng'ogiyisa eri political either nga tugasse maanyi g'amagye. Ekyo muzungu ku nsonga 2 yayagala okuziteekawo. 1945 yagezaako kitta East African Federation n'ediba. 1869 njagala bakategere bulungi 1869 ekitese kyayita mu Bungereza nga batudde mu conference e Birmingham kyayogera ku nsonga z'abamatwale ag'Abongereza geetwala by then. Ne baagala okuyisa etteeka erigenda okugatta amawanga ago gafuuke eggwanga limu mu buddugavu tukole kye tuyita Africa Giant. Naye bwe baali bagabana Africa baagikutulamu ebitundu 8 bwe baali baagala kitambule bagenda okitunuulira nga amawanga ge balina 53 Bungereza gyeyise Africa tesobola kukola kye tuyita Africa Giant ng'ensi ate ziri 54 ezikola Africa. Ontegeera bulungi nnyo. Kaakati mu kyo bagenda okkitunulira nga Africa baba batemako ezaabwe ne bagattako ne Bungereza gyeyise mu Europe ng'ebakolonizinga n'Amerika yali mweri ng'ejja kulaalira obuteegatta ku Bungereza kola ekyo kye baali beetaaga olw'ensonga z'eddiini ezaali zibaawula. Kaakati bwe bajja wano okuteekawo endagaano eyo ey'ol1869 yasigala ng'ejjidde baddugavu bute bagenda okubakolako integration naye bagenda sooka kugatta magye g'abaddugavu ago gasobole okuyamba mu ntalo Bungereza gegenda okukozesa. Bagenda okitunuulira nga Africa ejja fiirwa abantu bangi ne repercussion eziridde oluvannyuma lwa Bungereza nga amatwale gamaze okuggalwawo gajja kuba mayitirivu kubanga ekyo kyali kimaze okuggalibwawo mu Lancaster Conference eya Berlin Conference 1885. Onfuna bulungi nnyo. Kaakati mu nsonga zino zagenda okutunuulirwa nga bwe banaagigatta okufiirwa kujja kuba kunene. Era na kino njagala kitunuuliza mu His Excellency President bwe yagenza okitunuulira mu integration ya East Africa. Uganda tufuniramu wa than okusooka okuteekateeka eggwanga Uganda mu nteekateeka n'entabiro yaalyo tulyoke tuyingire mu kiri entale nga tutaddewo ne referendum akagenda tuteeka mu nteeka egamba tusobola okugenda oba nedda nekitaba kirowoozo kya ssekinnoomu olwa interest z'obukulembeze okweyongeza okuba waggulu. Kale mu kyo nkitunuulira ntya nti enteekateeka ezibaddewo eza M.i.S.O sinnamanya zaafiiriddewa okuba nga tuyingira East Africa kubanga nayinza okwagala okugenda mu East Africa ofuuka omunene wa East Africa ate omutabani asigale mu ggwanga Uganda nga yonna afugayo kyenkanyi. Kale mu kyo ako akawaayiro keetaaga okugenzaako okwetegereza ku bayivu abaliwo n'abalina entegeera esobola okutunuulira eggwanga Uganda mu bwannamunigina bwalyo liteekeddwa kuyimirirawo ku mpagi ki etuleetera enkulaakulana n'omuntu n'eggwanga li nga basobola okutambulira mu economic social. Njagala ombuuliremu katini yawe era kuzzaayo emabega. Should Ugandans have a referendum on whether to join or to not to join the East African community? Yes, ekyo tteeka. Eno sovereign state naziri sovereign state. Tetumala gagamba nti tuzze bozze. Ku lw'oli okubanga ayagala okutwala. Wano bwe twali mu nteeseganya ze twasooka okukoleza East Africa mu bya economy. Amin yagenda okitunuulira mu mwaka 1978. Yagamba nti bwe ntunuulidde East Africa mu kwegatta kwaffe tetuganyuddwa
kubanga bwe ntunuulira Kenya tugiwa amasannyalaze gaffe aga hydroelectricity power ne tubange tulinako village za mirundi emeka ebiri etulinako nakyo harbors mazima awatuukira emmeeri ezeeta ebintu yes ekyokubiri nga ffe bwe twali eno Uganda omungereza teyatuwa advantage ya kuteekawo kye tuyita satellite kuba ku international gundi communication naye ate yazizimba Kenya zisobole okuyamba ku East Africa eyawamu kubanga yali industrial center ng'ate eno tutte byanjigiriza nfuna bulungi kaakati Amin agamba nti okwetaggulwa mu nsonga zino Kenya tutawaanya nnyo bwe walibeerawo olutalo ne bajja bakuba satellite ne Uganda tuzikire omulundi gumu kaakati mu East Africa ebiteekeddwa tugatta mu economy tutandika bituulira n'okuteeka ku referendum egenda tugattamu ebyo biki biteekeddwa okutambula nabyo naye ng'abakulembeze n'abakulembeze tusalirawo eggwanga ffenna kiba kijja tukola bubi Amin Swahili can only work in Uganda but can only work in army ne twatuuza ddi akalulu okugamba nti Swahili ayingire Uganda nga bannayuganda temulimu ayogera Swahili yakibuuza pulezidenti we Kenya munne n'amugamba nti njagala okutegeeza tumale okuteekateeka Uganda mu nteekateeka yaayo naawe Kenya teekateeka Kenya mu nteekateeka y'Abannakenya kye bategeera nowe Tanzania teekateeka Tanzania mu bakola ki bibamanyi ensalo zino ze baterawo eza East Africa zadda lwa nsonga lwa interest ya muzungu amaze okugatta Rhodesia ne Nyasaland olwaliro omuli Malawi Zambia ne Zimbabwe ontegera bulungi kaakati ffe bwe tunaaba twegasse interest zaffe tutoke tuzitunuulire ki ekituleetera okwegatta Amin n'agamba nti kantekewo mpooma satellite Uganda yekutule ku Kenya olw'ensonga nti Kenya tubonyaabonya lwe yagala otujjako ku TV omukulembeze talaba Amawulire anajja okuvuganya ng'azze kulwana kulwamba Uganda naye basobola okukozesa Kenya n'ajjako ebyo n'ekijjukire nti Amin agenda okitegeera nga Museveni yayita ddamu weeri era bamukutulako wano ku mpuliziganya nga talina kyasobola kwogera ku babweru okumufuna ng'akolaganye ne president yaliriwe era yagala okusuula Amin Dada bajjako ssebo satellite okumala eddakiika ndooza ssaawa 24 nga Uganda tetuliiko Amin n'agamba nti satellite zigula sente mmeka mazima n'agamba Bank of Uganda nti bwe ziba zigaanye sente muzikube tufune satellite ezaffe tuziteekewo yapima ebifo 12 ebyali bisobola okuteekebwamu satellite ezo okusobola okukola obulungi okwegatta ku ladde eziri waggulu naye mu kifo ekyasooka ekyakitegeerekeka yakitunuulira nga mpooma wali satellite wesobola okujja awalungi awatambulira empewo n'enjuba okakasa nti tusobola okufuna ladders n'okukonekitinga ku waggulu ebiri waggulu mazima kale n'ateekawo ekifo ekyo mu 1978 kaakati ekyokubiri yali azze ng'agenda kulwanyisa national arbors ziri bannakenya nga lavirage ey'okubiri gye baali batulinako ya mwalo n'agamba nti kijja okusingako kiri ekintu eki bwe baba bakozesa mwalo nga gwe batunuulira okuba nti tuyingiza ebintu muno ekirungi Uganda emmere tugigula twesobola mu kwerabira mu mmere kyekyali badde ekizibu kakuteekawo Uganda Airlines kyava ku ntonekeze z'oli okutunuulira kiri nga batutawanya butawanya bwe tugenda okusobola Kenya tinakola vegi kubanga erina nakyo abaz naga nti buteekawo Uganda Airlines tusobola kusobola bintu ebyo nga abantu bakozesa nnyonyi mazima ez'emigugu teziriyo nti gye ziri yali amaze n'okukola shipment batwetewa ennyonyi z'emigugu 20 ezo ennene ziwagoni ezisembeyo ddala nga ziyinza okwetikka multi tons nga 15 ku 2 mazima nga zisobola okutambula okuwera omwezi byonna ebyo tuba twetaaga okusobola mu ggwanga Uganda nga weebiri nga bizze oyo Amin ataali muki muyivu kaakati ate abayivu bwe bazze nja kuwa kyakulabirako kya Museveni yekka kubanga abasigadde tuzze tuboogerako abataategeera buki bayingidde mu bibiina by'ebyobufuzi na nsonga ki yabaleetamu beba Museveni kiriiki ye bwazze ate ebyo yasanga nga bizimbiddwa okuva mu mwaka 1962 mpaka 81 yalaba nga temwali makulu naye ati bwe twebuuza ekibuuzo kino okujja kwe kugasseeko ki nga yasinze mu bakulembeze bonna okufuga ebbanga eggwanvu omanyi bw'obadde onnyonnyola mpuliriza bwe nabadde mpuliriza Museveni ng'ajerega lwaki tetulina satellite nabadde mmanyi ekirowoozo yasoose okukifuba vaawo naawe babirowooza lowooza dda Amin okulowooza kwe kwali wala nga nkutegeeza butegeeza ne mu archives notebook Museveni zaasoma zaali nteekateeka za Amin
ebimu kwa jatola nayagala abifuule nti ntegeera ye Amin yali amaze okupulaninga eggwanga lino emyaka 40 yali abaze nti ajja kufuga era yagenda mu Scotland yajja enteekateeka bagitulira ennaku 19 ku 25 yali eteekeddwa Amin butaba agenda okufuga eggwanga n'okulizimba erya Uganda oba ntegeera bulungi nnyo enteekateeka ezo mu archives Museveni yazisangayo era gye ziri mwajja okutula kubanga abaazitula Amin yali agenze Bulaaya mu Scotland yagenda ozituna n'Amin yakikoppa ku Buganda kubanga enteekateeka ezo zaali Buganda ezaali zinyonyola Buganda bwegenda okuzimba ebibuga byayo n'enkulaakulana y'ekitundu kya Buganda naye naga nti Abaganda bano baba batunudde Scotland nga kyekibuga kye bagenda okutwala naffe katugende okula eggwanga ki Uganda naga nti mwe mwakubira Buganda map njaga ne Uganda tugikubire map eyawamu kwe kujja n'okupima buli kimu ekyakyetaagisa ebisaawe tulina kuba na bimeka n'agenda mu France ne baweza Brevian Committee ayajja wane n'omulashi omu yali azimba tunnels okusobola okupima ekisaawe kiri eky'Entebbe ne bapima ebisaawe ebifo sites 17 nga Buganda tulinako sites 11 okwetoola eggwanga n'atunuulira train wezigenda okuyita era n'enguudo za train twaleka weeziri Amin yaziteekawo Museveni implementation kijja atuwadde omuyivu kwataali muyivu kaakati bw'ayogera ku kya Satelite nti tuli wano omukulembeze gwokonye eggwanga entegera ya Museveni okujja kwe amagezi gonna gaamuwa nti maje era ye kennyini bwe boyogera ku kigambo maje you are talking of Museveni ate bwe boyogera Museveni you mean to talk about maje naye akugamba nti bw'oyogera ku maje agamba ozze mu byentegeera ageewaaniramu nti nno yemu ku key points byasinga okutegeera lwaki agitegeera nnyo kubanga akimanyi nti buyina dictator gyali nga tolina force you are nowhere mazima kyovula nti akugukisa nnyo mu maje so si kuguka nti mulala tasobola kugategeera bw'agategeera yagakuguka mu lwa nsonga akimanyi omubi ateekwa kuba na kimubeerawo kyalina okusinziirako omubi tasinziira ku Katonda asinziira ku bimwetoolodde mazima naye omulungi yasinziira ku Katonda n'amanya kiki ekiteekeddwa okuzimbibwa oba ntegedde bulungi kaakati abayivu mu kutuswaza kwabwe buli gwolaba yenna abadde omuyivu abadde muluvu kuva mu 62 naye teri asinze buluvu bwenkana His Excellency the President of Uganda today sikidaako obujulizi obuluvu ye bwalaze yalowooza nti buli kintu kiri mu mukono gwe era kikye mazima awe wakyali akabasa akatakusobola kukuza ggwanga lino ne tuba nga tusembiyo busembi kaakati bw'ayogera ku kyokuba lwaki tuli ku space ya waggulu heri mu bwengula naga nti ffe tuli baawano naye ng'ate atuwa ekyokulabirako kya Russia n'agiwaana nnyo ye mu sovereign state ye akoze ekifo batasobola na kukola mpiso mu ggwanga yagambye Russia eri superior mu 4 dimensions America zeesomesa mu air mu space mu land mu navy era tamanya ani yawa Ukraine magezi kulwana na Russia kakati yani yamuwa amagezi okulwana ne Congo simanyi yagamuwa ayinza okuba naye ali superior ku Congo mu 4 dimensions yagamu ogende Mozambique baba bitaga ni Frelimo ne Fronasa ani yamuwa amagezi ate agagenda okulumba Rwanda mazima ng'akyabuuza yawa Ukraine amagezi oluusi bw'oba otunde Ukraine ne Uganda mu ekalaji tulinga ng'abenkana nsuubira kakati ye mu butone mwasinzidde nga yalaba w'amaanyi mangi ye bw'aba asobola okulumba Congo Uganda yenkana ne Congo ekyo nga takirowoozangako Congo Uganda kaana ku bugazi bwa Congo ogatta East Africa nga mukaaga okugiweza egi East Africa naye Congo emu bumu gatta East Africa mmeka yagirumba Uganda yokkanga yerumba kakati Ukraine terina buyinza bwetaasa ye mundaba ye y'ebintu machas mu nteekateeka y'olutalo Russia mutuufu okulumba Ukraine olw'endagaano oba ntegeera bulungi nnyo naye ate tekiwa mwaganya gwali bbali ng'ate olina sovereign power gye weetisse kuwa kyakulabirako weekitajja mazima kiba kijja kukuddira buddizi kale abayivu bw'obatunuulira n'okugeraganya ku ggwanga Uganda okuva mu mwaka 1962 basse eggwanga kinene okusinziira
kubakulembeza abayise not only okuva mu 62 wabula n'okutunira kwabo abazze b'okusanga eggwanga Uganda nga limaze okuteekebwawo omuzungu. Muntegerayo nga Jakana. Yes. Museveni bw'agamba tulina okugenda mu space tukole ekizungirizi. Gwe tokiraba mu makulu. 2015 yagezaako nnyo okunoonya abannalwanda abakukutivu abategeevu era basomye ku mathematics ne babanga bamuyise. Ebintu by'amagezi mu kirasi byanjawulo n'obutegeevu bw'omuntu obuli naturally. Mazima. Oba ntegera bulungi? There is a difference between land knowledge and common sense. Exactly. Kaakati bwe balonda 2015 jjukira n'empoma Satellite tezaava Bungereza. Amin azijja Japan yejja nezituteerawaawo. Noona atunuulira Japan yeemu. N'agamba nti okusinza ku Japan eno bwe yakola Satellite zino tetusobola kufuna baana bayivu ne tubasindika. Advantage yagiwa baganda be ne balonda mu abo basatu ne basindika Japan 2015 ndowooza bamaze okusoma okuva mu 2015 mu kimu eri Japan abakomyawo ndowooza bamutegeeza nti tusobola okuba ebikwebye bwe tuba tufunye bino tusobola okukola ebizungirizi. Kyekimu ku bantu basatu ku nsi ezaakulaakulana mileage nga bwagitunudde Japan yakamala okwetwala ng'erina obwetwaza okuva mu Bungereza egenda kukweza myaka ndowooza nga 175 oba nfuna bulungi. Abantu basatu be bamuvumya Amerika bannalwanda banne bwe yagenda okusoma yawa basari ogenda okusoma Japan. Ntegera ya kika kyeyo ayinza okuba nga asuumuse nga betwalabako abo baba basuumuse tebamuwa amaanyi gasobola kugatta East Africa. Mazima. Tebamuwa amaanyi gasobola kwogera Uganda nti tugenda kuba mu space waggulu kubanga empiso bwe tunagikola ogenda kukola otya ekizungirizi nga n'emmotoka ze mutwagaze muzuula mugatta bode nga nkoonere yingini ate ziva bweru. Ntegera kika kyeyo assembling not manufacturing kino kyava ne mu assembling putting together ndowooza era kyekyo kyensobola okukugamba kubanga assembling twaligambye nti gwalibadde gw'abamakanika they assemble era n'okugeza otumenya obulwadde bw'emmotoka kiki buli naye inventory ezalibadde ziba mu bamakanika zetwalibadde twetaaga ku mmotoka zebakanisa nti balibadde olwali bayiyiza amagezi agakola ezaabwe kubanga naye yatandika emmotoka omu first of all yali mu Germany naye amagezi mu nsi mu America tekola zaayo kati France tekola zaayo naye yatandika okukakasa nti emmotoka weeri yali mu Bungereza yali muki mu Germany naye kakati naffe mu kukanika ate mwe twalijja amagezi mu kutunuulira engine ezo tetusobola kukola company ekola natti ne tukola company ekola bode ku bbomba letulina wano ebyo biba bikyatumye mu myaka 50 mu ebiri gye twakafuniraho obwetwaze gyonna okubeera wasted onyumya kugenda ku space ne tuwulira amabaati twalina sembuuli twalina baani abo bakola amalungi tuwulira nti nebbaati ly'emmotoka gundi lijjibwa wali naye nyina abantu bamakanika nga basatu bemanyi ng'okukola emmotoka takirinaamu buzibu. Nyina ne yangamba ekigambo ekyasesa okuba kyali kyamasijja mwogera yangamba nti buno obumundu bwabwe buno bemanakedde essaawa 4 zigenda okuwera 12 nga nkamaze okukavungavunga mu mabaati g'okola ki g'olabaawo ffe tubasonyiwa busonyi kuba twagala naffe kutabangula we tulya naye nabyo tubisobola ndowooza mu kyoyogedde nti bunafu bw'abakulembera okuyimusa abaabwe ne batendereza abatali obusosoze bwe bwabayitirira omulyo bwe gwabayitirira nze nkugambye ne bankwadde ku nsi eyatukulembera wano Bungereza abantu abasooka okugikuza tebaali na lupapula lwa kirasi otunulira Sir Winston Churchill James Callaghan John Major abo bonna baali bakatikkiro ba Bungereza naye enkuza gye baakuza Bungereza n'omwoyo gw'eggwanga gwe baalina tewaliwo yabenkanye tewali n'okwo bw'obageraganya ku ggwanga Uganda Sir Apollo Kaggwa Stanislas Mugwanya Zakaria Kizito Kisingiri abaakola endagaano y'olwenda ekyalime n'abayivu okudvunula n'essaawa ya leero bw'osattulula eyo eggwanga zebajjamu obuwaayiro obutubonya era kuliko abaateekawo kikomenti abato b'ebirowoozo ne bagamba nti Jakana yogera nnyo ku bintu by'endagaano ebyo ebyayita naye kati wali tuli constitution of 1995 yeekola
njaga kutegeeza yenna gyali ate yakinteekako yateekako nti social work yalina social worker naye naye yateekako nti lawyer comment eyo yagivaamu ng'era naye alaga nti lawyer ne mugamba njagala era okumwanukula wano nti obwaloyawo bwakufiira bunyo nayo weetegereze bw'oba wasoma bulungi kye tuyita constitutional law 1 akunnyonnyola butya constitution y'eggwanga Uganda bwe yava mu ndagaano y'olwenda nti endagaano y'olwenda weetali ne bwe tukyusa constitution emirundi 10 tuba tumaze okusatula eggwanga eno nga terikyaliwo eyo namu etazanyirwako yenna yagala okugizanyirako bamaze osatula eggwanga Uganda oba gw'oli waawa oba oli waawa eyo mwe tuggwera kaakati ate abaagikola n'essawa ya leero bwayogerwako nga tebaasoma wabula Honlon yali Mungereza yali wano yagezaako kuba formal education okuba nti yabayigiriza nga bali waka formally n'alanko baga nti ekkalaamu ogikwata bwoti ojja kuwandiika bwoti olw'okuba baali bakungu bayiga okusoma n'okuwandiika era Honlon yagezaako okukola omulimu munene gye bali naye nga tebalina olupapula luna lwayinza kugamba nti diguli yali egwa mu kino nga bwe naakere wano nenvaawo ne ngenda njiga Oluswayiri nga nduyigidde wange naye nga tutajja waka naye nga sinti nasomye nenfuna profession egamba nti language y'Oluswayiri nagikola ki nagisoma nabali bwe baali kasa bayiga okusoma n'okuwandiika egwabwe gwali gumaze okukola ki njagala kubuuza Jakana mu bintu byonna byonnyonnyodde yes I want to specifically look at military integration. Military integration is key mu bintu Museveni byalowoozaako East Africa eno okuba ey'omuggundu Uganda, Kenya, Tanzania, South Sudan, Burundi ne Congo abo kakati bali mu East African community beetaaga eggye limu. Do you see any viability in having a military a singular unit of the military tuloke tufuuke bannaggwano mu nsi yonna? Kyegambye nti obuyivu bwe bubadde nga buyitiridde mu bantu tetunafuna muyivu oyo yali ordained by God ng'alina obutegeevu bw'obukulembeze. Tetunafuna muyivu alina butegeevu bwa bukulembeze kabaaliko kubanga simanyi bw'olowooza ku magye nnyo okuba nti tugagattewamu aga East Africa ng'eggwanga lyo ate lifa obwavu ow'amagye talina interest yonna nga tugamba nti akuma muntu nabibye n'eggwanga lyo b'ensalosalo ze ng'ate owa wansi talina kyalya gwakuuma afanjala. What is the measure there? Mazima. Era tuteeke ki gy'oyinza okuntegeeza nti ddala amagye galina omugaso. How do you explain to someone in Karamoja who is starving that we need an army of East Africa? Are you trying to tell me that tulina kusooka kutunulira local problem nga tunagenda mu ebyo? Contemporary social problems kye kikulu. Kye tuyita contemporary social problem bye bizibu ebitutambuliramu ebya bulijjo ku muntu mu ggwanga lye n'ebyo byennyini bikyatulemye okutunulako. Olwaleero ntwala mu bya mmundu nagatta magye amagye ge gagenda okulima emmere egenda okuva mu East Africa enjala eggwewo. Simanyi pulaani ye ebyo byabo bya interest ya bukulembeze kulwa mu bibuyinza. Nze gambye yenna omubi kyasooka okufuna kigenda mukuumira mu bubi ate omulungi atutundiza mu angage Katonda. Mazima. Kale ngate dictator mukulu bw'aba anakitunulira butya bwayinza okukwata eggwanga n'oddinyweza mu kaseera kawanvu akulaza mu ebyo amagye. Nze gambye n'omukulembeze asobola okuddako ng'ategera eggwanga lino okulifuga asooka kuliduusinga nnamba y'amagye nti terina makulu mu ggwanga Uganda. Twalibadde tusigaza na kimu poliisi. Omanyi bw'okinnyonnyodde ate onzijukiza ebigambo yasekeredde Abafirika. Abafirika munsobera Abafirika kye tuliko mission gye tuliko bwe tutagenda mu space we are only kept for future slaughter. Ti mu future bagenda tusalanga ki nga nkoko ng'agamba Omufirika buli lwakoma okulowooza agamba Katonda. Yeah, God is there. Your Excellency, God is there. Pulidde nga abyogera. Entegeera yo neya Museveni zaawukanye nnyo. Museveni agamba ebya Katonda tabirowoozaako ng'amagye tannabakola ki. Galowoozaako kubanga n'abakuba ng'oyita Katonda. Tolowooza nti gwe ne Museveni muli banjawulo mu ndowooza kuba ggwe onnyinyonnyodde dikiteeta yenna ayoza amagye. Omukulembeze omulungi
alowooza kuki ku Katonda ne bino ebyamagye abatabikola ki mu bibiri neetaaga onteere ku minzaani wawa oli omutuufu okutuliza mu kano nga ye Museveni agirega nti omufirika alemeddwa ayogera ku Katonda. Teri yayinza kulima nti mukulembeze atategeera Katonda kuba kwewuguusa. Lwaki alayirira nga akutte Bayibuli lwawangula? Yali badde akutte emmundu gyakola ki? Gyawanika. Nga Yoweri Kaguta Museveni Ssaabalwanyi ekyo yakyerabira atya? Mazima. Nkyanukuli kubatuuliza kanka yakyerabira atya ekyo? Anti alina ekyo kubuzaabuza wano nakusiriwaza misana tukulwa interest ezitayamba ggwanga. Ye yalowooza nti asobola okubeera superior naye tayinza kutuuka Russia. Ne Uganda mu nteekateeka yaffe mu mawanga 5 mwana akola African number twali badde ba waggulu nnyo mu bitiibwa bye tulina mu African number. Naye ate weewuunye ne mu nsi ezigattiddwa mu United Nations Uganda okutwalira awamu nga tutera specifyinze Buganda in particular ogambe eggwanga eryawamu. Uganda weyawase okuba nti tetwetaaga buyambi bwonna. Naye enteekateeka eyo bwe bayamubuuka n'atulaga nti atuzimbira mutulaga nti abakulembeze abaakulembera yo okuba nti yabasikira baali babi njagala atulage kyakoze okuva mu 86 up to 2022 ekyo kiyinza okulekeera remarkable mu ggwanga lino ng'avuddewo kyetuyinza okumutunuulira ne tumuzimbira sita nti why akasajja mazima kale tugambe nti no omulungi tabulwako kamogo kale tugambe nti n'omubi abaayo akalungi ke kakola ki sajja bbi teribulako kalungi kaali bwebale nnyo kaakati ye atulage nti mu myaka gye mbafugidde 40 ge tutuuseemu ne NRM gye tuzze tuzimba eggwanga lino bye bino abituteere ku lisiti mazima Sinti olunaku ajja kwebaka ngambe nti okulembeze bwalo yebaka bwa bumuvuddeko nti bwalwala bumuvaako weekend tabulina wa atabedde president mu myaka egyo mazima naye ye yennyini yabaako listi atutegeeze nti abaye kule ggwanga Uganda lino musiimeeko bannange interest ya privatization bwe yajja yali etegeeza bo kasita baazula nti Eastern Bloc gye twajja naye y'ensonga y'okusomesa kyetuyita communism tejja kusobola kukola ng'olwafunya amababbanya ag'okulya buli kimu n'okuttako ebyo bya Buganda bye baasanga nti eggwanga tulisuule lwaki eggwanga lisobola okubeera mu ggwanga eddala tekijja kusoboka bonna tubanyigize baddeyo wansi tubeere mu ggwanga tuli uniform onfuna bulungi nnyo kaakati nze njagala akeere nkyakwata ekkalaamu obajje ku mpewo mu ebyo byagala tunze mu bannayuganda abitulage nti emyaka 40 wentuusiza eggwanga lino weewano abakyali ku analogo internet tukyatwamula na kebo za waya zibasimira binnya okyantegeeza nti eggwanga lino likuze nnyo waliwo ebitaala by'okukkubo myenze ebyo ebisinga okunsesa traffic light zijja ne zikusiba n'essaawa 10 ogw'ekiro nga tewali no mmotoka eva saidi ni weebuuza bannaayi enteekateeka ya kika ki eyo ensi nga yavaawo ddaffe we tukyali entegeera ya his excellency the president mundu kubanga n'obuwangwa bwe mu nteekateeka yaabwe teri munnalwanda atali wa ntalo ng'oggyeko abahutu ekyo kirala omuhutu mu aboriginite ye omuntu mulamu nnyo wabula omutuusa omuzzi eyafuna erinnya okuva mu eastern erya Ituse area ne beetuma kubanga bwe baatuukira abamu abayingira mu Congo n'abo abaava mu Congo keeping ate okuyingira eggwanga Uganda abajjanga ba refugee n'oyo muyajjira olw'ensonga nti mbuuza yenna atudde ku TV eno bannabyafuzi bonna abaliyo andage ku maka ga Museveni ge yaga nti ensisira yange yali awo awe twatulira wali obujjajja bwaffe mazima abo tulage nga tetunaba kutuuka wano kaakati ye bwe yajja yatunuulira kulowooza nti ajja kubaako jjajja okutwala kubanga bw'otunuulira Tanzania era nali neebuuza Museveni okuzimbanga Tanzania eno n'okuteekayo ebintu kiki naye ng'ate bw'otunuulira Buganda mu speak bwe yali awandika ekitabo kyatulaga nti Buganda gye twali tusoloza n'emisolo twali tutuuka ekalagwe ontegeera bulungi ne tujja nga tutambula mu kwetoloola kwaffe naye twali tukozesa nnyo abantu era abaali mu trade wakati waffe nabo mu kubayambagana eggwanga lye baali bayita ery'abanyambo oba nfuna bulungi kaakati Museveni abanalwanda abasinga tebajja Rwanda
akozesa baganda babanyambo era si kyangu kyakutegeera munyankole n'omwawula na munyambo oba okutunira omunnalwanda w'e Rwanda n'omwawula n'ono kizibu kyovula nti Tanzania addayo okuzimba byazimba kubanga akimanyi area mwe yasinga okuva olwabo abava mu Ethiopia bajjajjabe basibiraawo Tanzania baaliyo batono bwe bayita abanyambo bannalwanda pure 911 kaakati bw'oba alizimba Tanzania abagwe tokyebuuza nsonga ki baganda be n'omusaayi gye gwali omukulu lwaki ayagala nnyo okuteeka commemoration ng'ate wano ebyaffe bigwa bugwe abaana b'e Buduude ettaka libagwira ebbanga lyonna sebanga bwe bwazimba plant yonna eyogera ku estate eyamba ku bantu abo naye n'ozimba multi-billion bizimbe ng'obiza Tanzania bugagga kiwe tulina wano butoddeko nga tulina amabanja ate agatwetera n'otuteeka Tanzania ebintu naye kineewuunyisa biliyoni zezo lwaki tetusasulira amabanja agatutuusa kaakati olw'okuba nti bakalintalo enteekateeka ye tesobola kulowooza ggwanga na muntu okuggyako okwetegeera mu ye ne baganda be maziba gwe tunuulira PGB ojja kwetegereza abanyambo bennyini n'abannalwanda pure 911 abatuusi abatali bali baganda baffe abahutu n'abatwa oba ontegeera bulungi nnyo kaakati ono kwagama okugenda eri yaleeta ntalo zaali kiki ntalo era tebagenda kukwatagana wakwadde baatwala olulimi lwabwe okulwogera ogwo omusayi gwa kiseeri gwe gubatawaanya kaakati wano ng'eggwanga likyalimu abantu ng'abo okuteekateekebwa kwalyo kukyali kuzibu olw'obuyivu bwe bakulembesezza nga bajjidde mu nkola ebibiina ery'amawanga gaffe n'obuteetegeera kubanga bw'otunuulira abatasomye baategeera nnyo kubanga baali bakuziddwa ate abayivu bajja n'amampaati g'okulowooza nti basomye kyekisudde eggwanga awataliwo buteefuteefu naye abayivu abatonotono abatali bonna abalondemu abategedde eggwanga erina obutya basobola okuba nti liyimirirawo ate kusisimu bwe babadde bagireeta eri sided ate nabo bakulembesezza amawanga oba ntegeera bulungi oli yalibadde ategedde nnyo nti ensobi za Museveni weeziri nene wankubadde asomye ennyo bw'aba munnalwanda akikuba ate akuba ggwe ategeeza nti banne mulongoose ate nagga nti oli musosoze naawe asomye okyavaamu ebyo otasobola kusaba musango gwa butuukirivu ku lw'eggwanga tugenda kutambula tutya njagala okubuuza Jakana waaliwo East African Community yes abaganda bagisimbire ekkulu I want to refresh my mind on lwaki yasooka yagwa why is it that the East African Community eri yagwa n'ensonga ki abaganda ze baawa okugaana okubatwala mu East African Community in the past lwaki tuyinza okuba tuli mu sengavuddemu ngazzeemu ng'abaaliwo baatutegera nti batutwala eri I want you to refresh our minds ku biki ebyaleetera abaganda okukigaana ekya East African Community East African Community okuziizibwa mu mwaka 1945 ensonga ey'abaganda okugigaana abaganda tebaagaana mawanga gasigadde mu ggwanga Uganda wabula baabuuza omuzungu olw'endagaano ze twajja tukola okuva mu mwaka 1862 63 66 n'otutuuka mu mwaka olw'enda olwereere okujja mu ndagaano 97 endagaano ze twajja tutuuka mu mwaka 1945 zaabuuzibwa nga zaalimu amakulu kaakati bw'oli abuuza nti interest etutwala mu East African Federation oba community etugattira awamu interest zaffe nga ffe naawe zetwegattaganya naawe mu East Africa tugenda kubeera tukyali mu ndagaano zeezimu ne kirakira omuzungu n'abuuza nti nkubuulire ino kirakidde kaakati ansa gye yali alina okuwa yali alina kubuuza ffe mwe mubadde muteesa ki owekitiibwa owekitiibwa yali bamuyitaani Geoffrey Jonkon n'amubuuza nti kyetwagala okubuuza endagaano zaffe ffe nga bw'otubuuza nti twabadde ffe twagala kukola ki kyetubaddeza naffe kyekino nti bungereza tujja kukusaba sokozza endagaano zaffe oluvannyuma lw'okuzza endagaano zaffe ffe ng'abaddugavu mu kutegeera kwaffe okusinza kwe bye tunaaba tuteesezza nga bwe tuzze mu mawanga gaffe nga tujja tweteesa nti ye tujja kwetwalayo nga ffe kennyini tusiimaganye baddugavu nabaki naye gwe omuzungu bwe twakola naawe endagaano bingi by'otannaba kutuukiza kakyanga tukola naawe endagaano ate otugatte mu ndagaano empya eyo tugenda tutambula tutya wakati w'endagaano ebbiri ate mu ggwanga ery'enjawulo
oba ntegera bulungi Buganda neerakira ku lwa interests zaazo zirina n'omuzungu ate yagenda okitunuulira ng'abaasinga tutawaanya wano baali bava Kenya na Tanzania nfuna bulungi kubanga Buganda yalwanagana n'Abakenya abo ku nsonga ya Lake Victoria Buganda specifically n'okusoza kw'omusolo gwabwe era bwatuuka mu East African Community bwe yali eteekebwayo etteeka ly'omuzungu yagamba nti Kenya ne Tanzania Victoria eno yaggwanga Buganda specifically naye olw'okuzimba kw'ekigambo jurisdiction y'ekigambo wu Buganda baali bakizimbye okuva mu mwaka guli nga kimaze okuyimira mu mwaka 1933 jukira twali mwana mu 5 onfuna bulungi ne bagamba nti Kenya Tanzania kinaba kyabuwaze mu w'omusolo ku ggwanga Uganda ne wankubadde jurisdiction gyemuvubiramu yammwe amazzi gabannanyi babo be bano oba ontegedde awo kitandikira kaakati ne wano bwe twatuuka mu ndagaano zaffe Buganda okutegeera kwaffe twali twewazisa nnyo ennimi ez'okutwegattamu n'enteekateeka y'abo abaasigalya kubanga okutunira mu byebyo bajja banyumya Kenya yali wala nnyo mu ntegera nabo abaali batambala baali bakyali bangi Tanzania bw'ogitunulira ababuyabuya n'obulogo bwali bungi ate nga bw'otunulira ensi ezitwetodde wano naffe mu nteekateeka yaffe twalina entalo ne bannaffe ezaaliwo ez'obujja Buganda buli kimu Buganda olaba ne mubayivu zikyabalimu ba Museveni abazze olwabaaliwo mu biseera biri enteekateeka yaabwe yali etya East Africa n'ediba lwandagaano zaffe kubanga omuzungu etanatuukiza zo zimalayo ng'ate ayagala tuteeke mu kyawamu olwalo Rhodesia ne Nyasa kye baali bakoze nga balaba kibafunidde jurisdiction yali nnene wano kye baali beetaaga kyali ekintu eki kwagala okugatta East Africa kwongeza ku musolo na buyinza okubbako ebyobugagga by'omu ttaka ekyo kimu okwongera plantations kyakubiri kaakati Kenya yali erima kinene naye ng'ekolera muzungu na muyindi ate jjukira no mu ggwanga lyaffe twali twamala okkaayana ku mirembe gyacwa ne bakyusa etteeka erigamba nti Abaganda bano gavana Micho bw'aba ayogedde ensonga eyo tujanguyire bwe baabuuza ekibuuzo lwaki wano bwe tutuuse ewaffe first citizen muzungu second citizen muyindi third citizen Maloeto fourth citizen ate yenanyini eggwanga gwe twayise aborigin nebuuza nti ekimwali mukirabyewa kuba omuzungu tebwebambu batandise okubuuza ekyo tukyuse mu nteekateeka first citizen mu ggwanga Buganda Kabaka ontegera bulungi wabula mu jurisdiction y'ebitundu bibyo tugasse ngaffe abazungu the first citizen ajja kuba muzungu we tusigaza sovereignty status yaffe olw'okuba twalina endagaano as a protectorate akuti tukeerabira abazungu bali bakulupya nnyo okulupya bwali bususse kaakati nga bw'ofuluma jurisdiction mu Buganda omuzungu ye first citizen wabula bwa mu Buganda first citizen Kabaka second citizen subject sibe oba ntegeera bo baaliwo ng'abakuumi bwebyo bye twassa mu ndagaano ze twakkaanya nazo naye olw'okuba yali atufuukidde ekizibu okuviira dda mu order in council yajja tutawaanya kinene kale bwe twamutunuulira nga teyali mwangu twabuuka nnyo emitego otutwala mu East Africa naye nga ye ategeeza yali ensonga ezi kugaziya katale akaaba abaali abasigalidde abaali balwana nga Bubirigi Italy France asobole okubajjamu omusolo omunene kubanga yali amaze okula hydroelectricity power okusobola okutunulira plant eyo ng'agirowoozezzaako nga yegenda okuyamba kubali industries ze baali bataddeyo solar energy asobole okuba nga ayambibwako kaakati mu bannaffe bano Buganda ne tulaalira lwa nsonga lwa buwanga bwaffe n'endagaano ze twali tukoze tutya kaakati bano bazze nga mu nteekateeka ey'okubiri Museveni okujja na kino kyaleerujjuka nakyo atugatteyo eri ate ye interest tefaanagana y'abazungu interest eyiye kugaziya ggwanga lye eri abannalwanda kubanga wonna baabuna ate ye munnange bwe yavaayo tutegeeza omwogezi waabwe spokesperson waabwe Gashumba yatugaba bali million 11 abasalirawo eggwanga lino n'okwetula East Africa bangi era bayitirivu nentunulira akagwagwa nga nti akalenzi kano olumba olukatta ye bwansabira okufa naye nja kusaba gwe Katonda nanga munkolereko kyekimo atula wannyonnyola abantu ku bulumi bwe tuyiseemu bw'aba kita kyakusaaga na kyakugereesa olaba okoona lwala n'osattira olaba nze ssenyiga nziba ennyinda emu wano wendi n'ensulanga nzisiza wabweru wa bulangiti omunnalwanda yenna yalirabye omuganda nga muganda we ate era nga kitaawe yamukoka ng'oggyeko bagasumba kyensinga okumanya abanalwanda abasinga ekyo bakimanyi
naye ng'oggyeko bukiriiki obuli bw'ensimbi mu bubiina bw'atwegatta nze mbakulembera obukuŋŋaanya ssente mu bali nze mboogerera paasipooti ndagamuntu nze advocate abayita baani obwo bwe bukka obuleeta tribalism okwagala okulaga nti basosolwa naye nsuubira abanyarwanda bwe nabeeranga e Masaka bonna abantu ne mu bwasseruganda baabawanga ku bibanja nabwe abeera wali tosobola kuwa kibanja muntu gw'olabye mu mutima muki mubi so kiriiki z'aba agasumba oluusi ntono nnyo ate ziba n'ebigendererwa n'ebigendererwa ly'ekibuuzo bwe kibuuzibwa by'ebigendererwa bivaawa kubanga gashumba kampoowoko kali awo gwe tuyinza kukeera nkyanga oli kiyenje noyita mumwa gwa nkoko oba nfuna bulungi kubanga gashumba ku Buganda kiyenje oba ntegeera ng'okimanyi bulungi nti Buganda n'obuzito bwayo ekiyenje ku nkoko bajja kukubojja buki bajja kukubojja bojja naye ekiwagisa ekiyenje kiki kuzuula dduumu nti tatta ekiyenje bw'okifuuyira ku dduumu nekisigala nga tekifudde ekimulaba nekummereyo kiryako ogero bikula essowaani nga mwekiri kale obunafu bw'Abaganda n'obusirise bwaffe obwatotta kibe nga tolina kikenenya ndusu awe tuleetedde akabasa n'otutuuka ku abo bagashumba okuba nti asobola okwerereja naye ng'amakulu ekimuleetedde ekyo kwe kulaba his excellency the president ebyo bya planning oluusi nga yabawadde ku busente mugezese na kino tulabe mutune mu kino tulabe ebyo bigenda kukoma ddi ebyekyana ekita ebitaggwa nina mukwano gwange dokita abadde anzijanjaba era akyanzijanjaba okugulu kuno yankubira ajja akasimu nambuulirira gwe sijja kwatuukiriza mannya naye tetufaanaganya ggwanga naye namuwuliriza naye nabuuza ekibuuzo nti okutegeevu bw'oyo nga dokita ng'oggyeko kuba dokita w'ebitabo ebyobufuzi abitegeera ku ango ndala oba ontegeera bulungi naye ye bwe yabadde annyinyonnyola yajjidde mu kawoowo ak'obuzadde akasemberayo ddala tetufaanaganya ggwanga yadde eddiini wabula ne mu nteekateeka ze ez'okunzijanjaba ate alina ekitiibwa kyakulaga nti azze mu maaso gange alina okutegeera nali mmanyi nti akiwanze nzekka ne mu ddwaliro lye bwa enneeyisaaye emulaga nti ateekwa okuba nti muntu mulamu ddala ne bwe yankubidde akasimu yantegeeza nti mbadde nkusaba mu nteekateeka y'ebigambo byo pasonalite zino bwe tuba tuzikoonako tuziggyemu enteekateeka y'okulaga nti tuvvoola oba ontegedde bulungi nnyo ekyokubiri mu pasonalitizi zino tusomese busomesa zo pasonalite zeekinge zokka oli ajja tutegeera nti kusinza ku kyenayogedde oli bw'aba ataddewo ekituufu kino kiri kyekikize naye oli yabuuza nti nayimba ntya dumala eyo kulinnya oba ku Ssaabasajja Kabaka yali ayatudde Buganda bwe tibutufaanagana samuha we kikimala tuyitirirako n'otuuka okwatula kw'erinnya noga nti naye bannange bannalwanda mmwe mutuyisizza bubi ekibi kyogerweko naye ng'ate mu nteekateeka ya bulijjo tutambulidde wamu banga ki oba ntegedde bulungi kale kino tekijja lwagamba nti busosoze oba okugamba nti tutomera his excellency the president mu bantu abakumi yakulembedde mu ggwanga lino mu bapresidenti si bonna abaakabaawo onfuna bulungi bwe yali mu 2022 nga nnyonnyola ku kigambo kya Mpooma yavaamu ekigambo ekigamba nti the idiot who built Mpooma Satellite yali avuma president muki Amin nga naye yali ki president wa ggwanga mulamba kaakati gwe bw'oba osobodde otandika ng'otambudde bw'otyo mbuuza abakuli ku secretary asobola kuwabula nga president mulamba n'avaamu statement egamba nti the idiot who built Mpooma Satellite era bwe yali annyonnyola mu kunnyonnyola kwe yalaga nti okutegera kwa Amin kwali kwalunguuba nnyo atatosoledde kkoota ya Amin mu ebyo yateekawo bizimba ggwanga lino yajja n'agamba
These idiot African chiefs were here wearing monkey skins. Nenebuuza ekitiibwa kyatuddemu ekyobukulembeze Dokita wange atandikirwa mu bakiifu. Njagala kumutegeeza ebigambo bino. Amagezi nagatutte. Mazima. Gakuweebwa munno. Kale mucyo era nkwebaza olw'omukwano gwo gwonna wakati wange naawe. Ogw'okuzimbagana nga tetukulembesezza mawanga. Mazima. Ogw'okwagalana awatali madiini gakulembezesa. Wabula okuwangana enkizo n'ebitiibwa mu mawanga gaffe ne mu madiini gye tuli. Kale mucyo amagezi gakuweebwa tugatwalenga nawe nga kugwebaza amagezi ago okutwalibwa naye gye butavudde tubadde ku issue egamba kiki ekyalemesa Abaganda okugenda mu East Africa obuteegattayo zaali nsonga ki olwaliro ezo zikulembesezza ate ono okwagala okutuzzaayo amakulu mu kyo enteekateeka y'eggwanga lino East Africa tejja kusobola kubeera okujjako nga tutudde ne tuteekawo amagezi ag'ekiddugavu ag'okwagala n'agataliimu busosoze ag'okwagala n'agataliimu kulembesa kwa madiini ag'okwagala n'agataliimu kulembesa kwa mukwano wabula okuyimirirawo ku lw'eggwanga n'abantu abalituddemu nabutali tusobola okutambula ekyo ekiri mu Buganda kisobola okukoppa bwe kuba nti tumanyi okusembeza ekiganda era ekirina okubuna eggwanga Uganda. Kale bannaffe baliwo batutunuulira batulabanga abalabe ekyazimbibwa omuzungu ate naffe tutuuka mu East Africa tulinayo ensobi nnene batulabanga abalabe. Kale olw'okuba tukyali balabe n'abalabe East African Community okuzimbibwa ekyetaaga emyaka 10 mu maaso ekitalina kuba nti mbana abaliwo olwaleero kitegeerekeka. Kaakati bonteekateeka mu bino ebyogamba nti ne Congo tugatte ku East Africa munoonyaayo bya bugagga okwo si kukuza Congo. Tunaagaziwa tuli tukyali mu economy ya kyana kito onyigiriza bano bw'oyambuse eddaala naye simanyi sente gye muzitwala kubanga kyo bwe nkyebuuza essente zikuŋŋanyizibwa mu ggwanga lino okubanga terikula era nga teriseseetuka emyaka 40 President Museveni gy'afugidde nkyabulidde sente zo ziraga kubanga zaalibanga zizimba Rwanda nga tetumanyanga n'okuzimba Tanzania mu bubba n'okuzimba ndowooza abo abagenda okuba ba imoto ne Museveni kubanga akyalina emyaka 40 egy'okutufuga n'abasirikale abo kubanga ebizungizibwa babyogerako mu myaka mwali bw'obala gy'afugidde nga tufunangayo yadde kampani ekola empiso n'okuteekateeka kwaba engineers abadde abakuukuutivu n'abasawo kubanga bba abasawo bagezezzaako okuteekawo inventory era dokita wange we mukwano gwe nali maze okukimutegeeza nti nazuulayo eddagala mwaba bakozesa morphine butya bw'osobola okuba nti olwanyisa morphine ne oba mukubiddwa mwaka mulamba n'abanga tasobola kukwisa bubi kale bw'atampa mukisa kwagala mutegeeza na kumunyonyola message kimwe nayita okufuna eddagala eryo nenkirekawo nga bwe kyali nemugaa nti era yambuuza gw'olizuula eddagala research ogenda gikola otya nemugaa nti dokita okubeera professor kyetaaga kuba nti okoze kiwanvu oba kinene kaba katidibwe kati akakuweesa oba professor kale research tegenda kukoma naye tetwagenda nnyo wala namulabanga interest yasobola kugifuna naye nga olw'okuba nti tomuga nti owaayi obulumi bwenfunye bumumala sijja kukizoddemu kunkwata ku kisambi kino nga nnumizibwa naye morphine twamuvako nakozesa akala akakozesa nemuga nti morphine oli talina buzibu na effect kubanze per week kiba kirala era kitono nnyo kwekyo kadozi kenfuna mu kunnyamba ku kiwundo kino naye obulumi bunnumi baganda bange era tannafuna kukinosaba Katonda akikutaase kale kankitwalire wamu gashumba newankubadde onsabira nfe Katonda kankusaba aleme kukutuusa ku bulumi kubanga kyosaba tokikola ki n'oli yagamba nti mazima ddala basonyiibwe kubanga bebakola tebakola ki tebabimanyi naye ne gashumba ku lwekyo kyonkusonye Katonda akutaasa olubabu kubanga kyosebako ne kyoyagala okubeera takitegeera okwagaza muno nti gwefa awatali ensonga yaabo battiddwa ng'osalibwa musango gwa butuukirivu nga Katonda wetulagira nti atisa munne kitala naye ate kitala bwe tugamba nti Museveni agwana kufa nga waliwo political issue ereeta ensonga eyo tekitegeeza nti tubadde tumwagaliza mu bubi olw'obukoowu obuliwo n'ebyo byabayisiza mu bantu noga nti naye ku lwa Katonda omukulembeze oyo atususseeko ye tagwanira kuba nekyabatuusizzaako naye awatali ensonga okwagaliza munno nti fa lwaki teyafa nze ali mu ggwanga lyange aborigini native vaawo naawe oba ojooga bujoozi kankaka
Gashumba musonyiye kubanga byayogera tabikola ki tabitegeera naye nja kwebaza bonna abafudde ku lwa Jakana Somali Nadduli ne mu programu eno okubategeeza nti mazima mwebali kundabirira amazima nsiimye bwongerwa era enteekateeka yange nawadde njagala kukusaba ntegeeza abantu bano nti olw'okuba obulwadde bwampawulako bingi ne bye nnasigaza amazima n'abaana bange kumpi tebasomi n'abo benzize ndabirira ababadde bandya ku mugongo baatuula emirimu gisindike egy'amateeka nsobola okuyimirirawo ekyokubiri ku Channel 56 eri yenna alina kyalina kituyamba okuzimba Channel 56 ntuuse ebyo bye nnina mu kutegeera kwange ne research gwe nkoze mu busawo buli mubagattireko kubanga nekya kinabadde ntunuulira eggwanga lyaffe mu nsonga z'ettaka lireese kozi nnene njaga kutandika okuyamba ku bantu kubatirawo emisomo gy'ettaka mu mateeka okuyamba ku bantu abali mu kyalo ababbibwa nga tebategedde buli bufere bwonna obuli mu ttaka tewali bwe simanyi naye oluusi amaanyi gano n'ebitiibwa bye tuwa bannaffe ne twerabira nti nabo bantu bannaffe bwe batuuka mu maaso gaffe ate tufamba kaakati basanga abasembayo abankuseere wakati mu bbajeregano batunuulira nga abatategeera ne babanyagako ebyabo olw'okuba nti amateeka tebagakola ki njagala tandika somesa emisomo egyo okubayamba ate si ku programu netuba tugikoze buli wasande nsobola okubeerawo nemba nga ataddeyo omusomo gw'ettaka specifically okuyamba ku bantu abo mu process nabutya bwe tugoba amataka gaffe tugula tutya ettaka nga tonnaba kusasula olitegeera otya endagano tuzikola tutya bufe ki bw'ojja okusanga otandikirawa oggwerawa owaaba otya omusango si kyatteeka kuyita ku poliisi apaana ekkooti ekugamba nti oli waddembe okujja direct singa oba onyigaganye n'omuki mu civil oba nfuna bulungi si poliisi nti tteeka nti buli ekinaagwawo poliisi ekyo kikuyambako buyambi kaakati ebintu ebyo abantu banajja nga babitegeera fe tubayambeko mu Buganda specifically okusobola okuba nti bataasibwa olw'ensonga z'amataka agali wano nakyo tujja teekawo omusomo ogwo at least per week every Sunday nga episode tugibateerako nga tuyise eno tujja giteeka ku mukutu guli tujja biteekawa eno kisobole okubayamba nti media choice buli lwa Sunday balinda omusomo gw'ettaka abantu bategeere mu bunyazi bw'ettaka n'obufere obuliwo tububuuka tutya kale nga bwendiroya mu kyo emisango nja kubasaba nti mugimpeereze nsobole okuwoza emisango naye nabasigutudde mu kkooti naye ate gwe naaguteekamu agenda otuulayo ajja kuba mumaze okukakasa nti nze mukamaawe kubanga tajja kuwoza nga ate siriiwo naye okuyingimira ku podium mu kaseera mwendi kiyinza okunkaluubiriza newankubadde nti otuula wansi naye ate sijja kwetaaga kubeerayo kubanga byenzudde mu kyo abanfuukidde ekizibu babadde bayitirivu naye ng'ate nsobola okuteekateekako omusango naye nti omusango ogwozebwa guti tuyite mu kawaayiro kano gwe gutuulemu oyo gwe nnaakufunira kakasa nti ajja kuba mutuufu naye waliyo munnange Kisero Francis atudde United States yampa omusango mu Now Kenya ndi Malaria Campaign Advocate naye kye nali simusuubiramu ate kyendabye yantemera ebigambo n'okumpemula n'ampemula Kisero Francis naye ate bwe yali awandikira kampuni gye nali nkolera nga sinnafuna buvune onfuna bulungi ate n'akwata ebigambo n'abikopula n'abibasindikira ng'alaga nti somehow somewhere ninga ng'abadde omulagajjavu mu kubanga titwogerezeganya naye kampani yamunnyonnyola biki byateekeddwa okukola naga nti nja kusaba Jakana nabbi paka lwonoobona ensonga yange gwogikulembere nenzikiriza kyenakkiriza in person era yasasula emitwalo gya 5 ejja ffi eweebwa mu kampani eri ontegeera bulungi naye olw'okuba nti takutula ate nakyo njagala nkimutegeeze teri looya yenna asomye newankubadde listening skill ebeerawo aweebwa biragiro kuva ku kikyateekeddwa kukola mu kuteekateeka kw'omusango gwe tuba tulina okubawuliriza naye faayo nnyo nti interest gwe gy'oyagala eyinza ate okudibya omusango gwe obutawalooya mwaganya kutambulira mu kikyategeera ekyo kimu ekyokubiri newankubadde baclients baffe muba mutusinza emikisa gy'okukulembera n'essente nga muzirina tekitta kitiibwa kya mulala muleke kukozesa essente zammwe gye muli nga mugaba emirimu ate okuteeka ku bantu ku pressure
oba owulira bulungi batugamba balooya nze ne bwe nzijanga nasse muntu nkuwa buwi n'owoza ng'ompolereze ompolereze oba nassaani owuliriza byange nze nsobole okuwangula weewale nnyo kaakati mu nteekateeka eyo sikwatagana muntu ampemula nja kusaba yeetonde ku Jakana somani nadduli ensonga z'okuddamu okutunuulibwa oba siki afunira oyo omulala naye yaweza ku ssimu yange obuwemu ate bwe sikkiririzaamu kyannuma era njagadde kiisaba nakitegere Kisero Francis ti muntu owo oba mutabani wo siri musanyufu ku ebyo ekyokubiri bwe nzikiriza in person nti ngenda kukola omulimu ogwo ogutankakiddwa sinaawo nteekateeka yonna ekkiriza kintu kye siikole kubanga sikuziddwa bwe nti ekyokubiri nti sikunoonyaamu nsimbi ozimpa enziruke ebyo mubisange mubalooya balala ne wennakussa mu buntu abo kitange ababadde nabo yabatambudde nabo n'emisango gikamenyo gye bawezezza miki mingi egitaliimu kawabyo naye obugumiikiriza n'ekyo kyowulira kyoyagala kituuke buteekwa okubeerawo kale wakati wa Jakana somani nadduli ntegeeza mu kusembayo kwange mwawule kye tuyita obugayaavu n'obugumiikiriza osobola okuba oli mugayaavu nga gwe kyoyita obuki obugumiikiriza kale ate n'okwangwa n'okupakuka tubyawule kaakati waliwo okuteekamu obwangu mu musango oluusi limitation act obutakukwata ne tebakiyita kupakuka wabula ate enteekateeka y'emisango toteekamu kupakuka ng'onoowangula omuki omusango kale nja kusaba nti wakati w'ebigambo ebyo okuwuliziganya nze nkusonyi ku lwange naye naye nja kukuba nja okwetondaako naye nyinza okuyimirira ku lw'ensonga eyo nti bannange mukuwezako mu kw'emisango mukakase nti gwe mugiwadde si munyazi era si mufere era wakati mu kyo obufunangayo yenna naga nti yanziba kino oyo ajje ku kamera mukkiriza gye ebbanga lyembeereddemu naye bwe muba mutuwadde emirimu mutuba obudde obuteekateeka ekimwagala kibeere productive nga kitegeerekeka yes naye n'osindikira essente bwompeerako ebiragiro bwonteekako pressure bw'osindika kino bw'osindika kiri nange bwe ngenda ewa dokita okujjawo nga ndi dokita munne etteeka nenakuuza kyamusawo kyaŋŋambye nti gobeera prosidi banzijanjabye ensambya nga so si butategera bwa busawo saamuhawo oba ntegera bulungi naye nagumiikiriza bo kye bandagira kye nakkiza naye we natuuka we nalaalira ye musawo gwe nategeeza nti eddagala lyogenda okunkuba lisindika empola kubanga sinaako kika kya ddagala n'agaana nambuuza nti gwayinza okuntegeeza busawo kikyentekedde okola ne mugamba please omusawo yenna tulina kye tuyita okukola history ku musawo oyo buli history oyo ayambe omusawo nti oyinza okuba omuntu kwiniini ng'omusaayi gwe tegukkirizagana na kwiniini n'ojja omukuba bweyebaka n'atadde aki ngulu kale prehistory wa mateeka naye amukubuli ataba musawo ye yaba yeemanyi namutegeeza ne mugamba nti neemanyi okusinga gwe kyotegeera ate ekyokubitonjajingira wano ntegeera kubanga ndi mu lukale mutulaba nga ate olw'okuba mutujjanja tuba tusasudde omulimu ogwo eddagala yali nkuba ne limpisa bubi nenzooka vomiting okusukka we nalikoze eki era eyaliwo sister namugamba nti okitegedde lwaki abadde akunnyonnyola kale mu nteekateeka eyo nkireeserwa nsonga nti ng'oggyeko okuba nti olimu obusawo n'okutegeerako ekyotegeera oba profession endala bannaffe tubawa obuddemu ebyo bakola kubanga baba babitegeera baabisoma nja kubagaza emyembe gya Katonda emirungi mu nteekateeka yonna egenda okubeera mu ebyo Katonda byanteekeddeteekedde nsigale nga ndi wamugaseri eri mu abantu n'eggwanga mwentudde Katonda bankuumire okusinziira ku kunnyonnyola leero otuwa buwi matu tetukuwa ekyo ffe kye tulowooza nti kizimba tubakubiriza nga tubagamba nti ebigambo bino biri subject to discussion. Yes. The first step of discussion is when you put a comment there. Second step nti ne Jakana osobola omuweereza obubaka. Third step si byankomeredde nawe osobola okuteekawo platform yo n'otuwakanya. So mu mbeera yonna ensi etambulira ku birowoozo birungi. Ebirowoozo bino nga biyamba nnyo ng'era bwe natandise mbagamba nti nakizuula. These discussions help everyone. Okuyamba decision makers to make the right decisions. Okuyamba businessmen to make investment decisions. Okuyamba sportsmen to identify their true funds. So information tujiwa accordingly
tetukubuulira kikyagikozesa gwe gikolemu ekigasa ebyo ebirala obireke. So wa comment mubikugasa so toyingirira bitakugasa nakwagala kunaabuula ffe kyetukuteereddewo because ensi yonna etambulidde ku information inventions and innovations zonna zitambulidde mu kumanya. So wetulinga hub ey'okubanga mukola decisions entuufu kati be boogeddeko mu mateeka owulidde munnamateeka munno Ssaako nammwe ffe batamanyi mateeka nga tulina misango tukole tutya decisions. Baagaliza okusoma okulungi ku channel 56 kwagenda okubawa. Baagaliza okulindirira emisomo gy'obuzibu mu mataka wano media choice ate era mbaagaliza mirembe programu eno okugijjamu amakulu. Tubasiibudde, bweraba.